Ampuliriza leero omukozi wa Parliament y'eggwanga Anita Mengo agenze n'alambula ku kisaawe ky'e Namboole. Tunajjukira nti ekisaawe kino eky'e Namboole kyasaasaanyirizibwako oba kyasaasaanyirizibwako obumbi buli mu 97 okukiddaabiriza wonga n'ensimbira ennyingi ezasaasaanyizibwa mu kukizimba okwasooka wadde nga abakulu bagamba nti kyali kibulako bingi. Abakulira ebyemizannyo abakafu bagamba nti ate kituukanye na mutindo wadde nga kiddaabiriziddwa nga bwe tukiraba. Era waliwo emipiira egyali girina okukyalizibwayo n'abakulu ne bagamba nti nedda tegijja kusobola kugendayo giri omwezi ogw'omukaaga. Olwaliro Speaker Anita Mengo gali ne baminisita ab'enjawulo kuba Deputy Ogwanga w'ebyemizannyo batuuseeko e Namboole eno okulaba engeri ekisaawe kino gye kyaddaabiriziddwamu. Era ebimu ku Speaker byatunuulidde agambye nti bbaasi za Pioneer ezibadde zisimbibwa mu kifo ekyo ziggyibwewo bunnambiro era abavunaanyizibwa okuddaabiriza ekisaawe aba IPDF abawadde ebbanga lya ssabbiiti 2 zokka nga bamaze okukuba layini mu parking na kimpu kuba bimu ku byalemesezza. Era Speaker alagidde nti ettaka ly'e Namboole teriddamu okuliizingibwa mu ngeri yonna nga bwe kyali kuba Pioneer bano wadde nga liizi yaabwe ebadde yaggwako n'agamba nti ekyo tekiddamu ne kikolebwa. Alagidde aba IPDF okumaliriza emirimu gyonna mu bwangu kubanga ne ssente zibadde zibulayo obumbi 17 nabo bubaweereddwa emirimu bagitereeze bunnambiro. Ate n'ekisembayo agambye alagidde okunoonyereza kukolebwe ku bumbi 97 engeri gye zaakwatibwamu era ataddewo akakiiko akakulirwa Commissioner wa Parliament ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akuliremu okunoonyereza ku nsimbi ezo zaakwatibwa zitya era mu bbanga eritali ddene awe Parliament alipoota eraga engeri ssente ezo obumbi 97 obw'okuddaabiriza Namboole gye bwakwatibwamu. Nga tunaba kugenda ku nsonga y'NRM bano babaka ba Parliament era bebasalawo kino nakiri njagala buli omu mu ensonga 2 eddakiika 2 ayogere ku nsonga za Namboole bwe tukomawo tugende ku kirala. Allan Ssewanyana atandikiddewo eddakiika 2 sewo nga yenza Allan Ssewanyana ku nsonga ya Namboole musajja waawina ate nga alisado minisita mulamba ate era z'olimu kati okitegedde z'olimu z'olya ndi wali amizannyo atutte kuzannyo okitegedde neyanzannyo neyanzeege esookera ddala nti emabegakaawo Uganda ebimu ku bituuze twogerako yebisaawe ebitamala ebitalinawo almost ng'abantu bawakana abagamba balani bali byabufuzi simayagala kubafa president simaba biki ebintu ebityo naye kinsanyusizza nnyo nti eggwanga wetuuse olunaku olwaleero balabye kyetubadde nga twogerako nti ebyemizannyo tebifiiriddwako mu ngeri emu oba endala ndala ku bigambo ebyebizanyiro ate ne babifuddeko owulira kati obugulano n'engeri ensasanyo y'ensimbi gyerese okutabulatabula. Tukkirize tugaane nti Namboole ebbiliyoni ze bagiteekako 9 n'omusobyo nazo zaali nyingi. Kuwulidde ekisaawe kyali kizimbe nga weekiri ng'ebintu bibannyonnyola ebigenda okutereezebwa mu kisaawe ky'e Namboole nga tebiyinza kutwala biliyoni kumpi 97. Nti bw'ogeraageranya ssente zino ze boogera waneeno n'ogeraageranya omusajja ono azimbye ekisaawe ali mu kutereeza na kivubo zagamba zakozesezza kale wadde Namboole mugaziiko naye Namboole yaliwo nga teyeetaaga kusimbira wadde ettaffaali ne okuleka okusiiga langi ebbali n'okugezaako okuteekamu obutebe n'okuddira screen eri yali efudde okugikanika eterere oba okuzzaamu empya eri ku mutindo guno. Sisuubira nti ssente ekintu ekyo kisobola okutwala biliyoni 97 ez'Abannayuganda ziyitamu mu Parliament. Kaakati of course Parliament basobola okugireetera buli kintu kyonna kyebakola kyebaagala ne bakirala. Naye ekyokubiri tijjukira kati ffe abategeera ku bintu ebyo ate abalumirwa Abannayuganda tuli batono mu Parliament. Tuli mu opposition eno ffe mu kibiina kyaffe twavaayo 57 kati n'ogattako aba DP n'ogattako ab'FDC ne ba independent kati n'abalala NRM abayinza ogaa naye wano waliwo akazibuzibu tutunulewo bwe tugenda ku vote basobola okukola ki okutuwanga. Naye ekyo ffe tekitugaana kwogera ku kyonna kyetuwulira nti munnayuganda alina okukitegeera. Esookera ddala ffe tutambudde mu bisaawe tutambudde nagenda mu Africa Cup e Gabon nendaba ekisaawe ky'omupiira bwe kirina okubeera ne tugenda mu Africa Cup e Egypt ne tulaba ebisaawe by'omupiira birina okukola ki okubeera. Kituufu Namboole yali yeetaaga okubaako akatinitini kootereza nga bw'onaatereza mu ddiiro lyo ne
si kugamba katiriti myaka ate si kayitiramu kutwala nsimbi sente ezo ebbilioni 97 ate zaali zisobola okutuyamba ne tuddaabirizaako Namboole ali ne tufunayo n'ebisaawo ebirala ebiri kapasite ya Uganda ebirungi ate nga nabyo bizimbibwa nti emyaka ebiri Namboole gyemaze nga bali mu kutetenkanya sente zino okuzibba kati singa waliwo n'ekisaawo ekirala ekiri mu kutereezebwa oba Masaka recreation nga kitereezebwa nakyo bulungi tereza statement yo ogeti ebbanga Namboole lyamaze nga batenkanya sente okuzitwala okuzibba nti esente ezo singa tebali mu kutetenkanya kuzibba nga zaali za kuyamba ffe bannabyamizannyo singa tunayo ebisaawo bibiri mu 97 mekezi biddu naye kakati olwaleero olaba ate singa tebadde zaakubba tibaze babbye baalitaddewo akakiiko akanoonyereza amagye gaweebwa emirimu lumu naliko ne meya wa Kampala Central Sali Muhulu naga nti amagye gaweebwa emirimu kubanga kosti yage eba wansi muuko boogeraageranye ne bano bacontractor anti Namboole ali wali tebaguzeeyo wadde yiika y'ettaka mpya tebaguzeeyo wadde omusumaali basiiga langi nakuteekawo obuteebi buno bwe nalaba basiize langi gundi ya Uganda flag n'okutereeza gundi obusubi bwe bazanyira n'ettaafu kwe baddukira emisinde n'okuteekamu substitute bench eziri empya nga ziri eza St. Mary Kitende oyagala tugamba nti St. Mary Kitende ze yateekawo substitute technical bench yazikozesa bilioni 7 kuba kati ebulayo bilioni 17 bamalirize bazibawadde wano tunulira nti obubbi bali beekwasa nti ebibulayo bibulako bilioni 17 naye ng'ebibulayo technical bench ezaba substitute ko batuula ne bali firi ebibulayo babulayo screen LED zinezi ezibeera mu kisaawe nga mulabirako goal bili kwemu oluusi ne substitute abayingidde n'abatakoze eki ebibulayo amataala agagenda okwetula mu Namboole bateeke amataala amapya ze bilioni 17 ebintu ebi zibakwasiddwa anti kitegeeza substitute bench technical bench ejja kutwala bilioni nga 3 okitegere kyemutegeeza kuba bagamba mulimu guli ku 90%. Esente ezibulayo zitwabawadde wiiki ewedde ezagenze ku akawunti yaabwe 17 ebilioni abatuuza twogera ku bilioni erimu milioni za Uganda 10 nti kati kwetaaga milioni 13 bazimbeko technical bench milioni 13 kitegeeza akatebe ka substitute bench kutuulako abasambi nga 10 ne technical team abantu bana katulinde akakiiko kampuga anti jigeza kutegeeza nti yes baluddewo okukizimba nga bali mu kutetenkanya tulutetya sente zino n'ekirala waliwo omuntu okutuma nze nalinnyako boda nga nnaje ngenda okuziika nengenda nembuuza omusajja nti wa mwami Lameka yewa nangamba obadde oyagala kugenda wa mwami Lameka tyawo wajja kugenderawo omutwalo neneto omusajja naneetoolooza ekibuga kitawuni yonna bweti n'amala nanziza wembadde nangambe wa mwami Lameka waawe kati kino kyakulaga mulimu ebbanga lino ne batutte eti myaka 2 kyakugamba bannayuganda nti bilioni 97 kuba mulimu naye baali gumaze emyezi 4 oba 5 mwali bilioni 97 so kwe kutetenkanya okubakola ki kubaliko naye tubasaba bantu twagale Uganda tulabenga bye twetaaga okufuna bye tufuna mu busente bwaffe obutono kuba tuli baavu batusuubiza nti mu mwezi ogwokusatu ekisabo kijja kuba kiwedde nina egy'omukaaga tulina kunoonya gye tunaagikyaliza Parliament sente mwe muziisa mbakamuno yabakubyemu ebituli mwabe na rem mwe muziiwaayiwayo ekituufu naye omanyi bw'obeera wano ku nsonga nzeeyo sijjukirayo nti bwe twagenda okuziteeka mu budget sisuubirayo nti waliwo omuntu eyagamba nti nedda batusuubira kirungi ekikireese kati okuba ekibi ze sente ziri bwezenkana namulimu ki bwezikoze eki bwezikoze so abantu bangi kati bwebanga bagambye taa sente ezo tezijja mu mulimu sina kukibuusabuusa kubanga molo zaffe zafudde babona Uganda si yero si red si green si bulu abantu bali mu kuyiiya engeri ki gye bafuna sente ez'obwangu ate nyingi kakati n'olwekyo
era kati munabyalusanyo ono atagamba nti nagenda netulako mu board wa FIFA kubanga ezo ze stakeholders ezageneratinga budget eyo budget member wa parliament tavaawo agamba nti nzirese sikyenda mu musanvu zateeketeekebwa nezigenda mu ministry kuba ministry yagamba nti mututeeketeekere Namboole kiki kyeyagala okulaba nti etukagana n'omutindo gw'ensi yonna ne bagenda ne balekomendinga nsuubira nti tekisoboka kubanga ministry yakiyiya nga tekirwandiddwako ddusu boodi ya Namboole boodi ya Namboole naye ba stakeholders baayo babaki baba bali abafufu so n'olwekyo bw'oyongera constituency oba stakeholders nga baagala kuteekamu ebyabo n'omuwendo we kutandika okugaziwa naye kati kyetulina okugendako ffenna nga babaka ba parliament kubanga twakaanya nti tulina okuba evidence based ate tulina okuba nga tulwanyisa ki corruption tusimbe nakakuumu nga tuli wamu baleme okubeeraawo ne bagamba nti ekyo kyagundi ekyo kyagundi lwaki Anita Monga agenzeeyo ye head of parliament eyakkiriza allocation singa kibadde kyayinaale twandira betteddoomu nga yagenda so naye bwe tubeera wano esente zino zituvunanyizibwako katulinde ate right honorable speaker akoze ekyamaanyi nti tagenze waffe owa yero alonze mu bano genda onoonyereze ani yakozesa ki mu bwenkana bwe tuzigatta zeezo tujja kuba ndowooza twejeredde ekifo ky'okukisindika eno ndowooza kati mutegedde kyekiraganolwekyo kyetwagala ffe kati esente oba zafudde kyetwagala ekisaawo okupostinga emipiira tetwagala negative recommendation kubali abagenda okujja bakubasesinge ne bwe bagamba nti emirimu gye bakola gye bataakola gikyabulayo emiliyoni 10 ekintu kyetwagala mu okuhostinga AFCON n'esente zinajja wano n'abanaafunamu tuyinza n'okuzongeramu nga bakigambe tekenekalite eriwo eyeetaaga endala ebiliyoni 10 engeri gyetwagalamu omupiira ogwo oba tournament eyo ejje wano 227 tuyinza n'okwongera mu omubaka Ssekabira njagala wano tuveewo omubaka akyogedde bulungi eno kanti wanemeza muzikuba naye mu palamenti mwabiisa muli wamu nga tetunavaawo kati nenyo eno kakakasa nti bwe banakola lipooti eyo byenaayogera ddala binaateekebwa mu nkola era bebajja otambulirako eyatutte biliyoni 5 olw'omusanvu anaazizza kuba tubirabyeko mu Uganda ng'obukiiko obuteekebwawo recommendation nezigira mu koona naye katulinde ekinavaayo Ssekabira wetateekawo ningera ali muteeserezo lya polisi n'amateeka aveeyo neteeka nti ekisalibwako ku ripooti zigenda wa kubanga action report ekiriwo ekisinga okutuluma nti fena tuli bannabyamizannyo nze teriyo kintu kyakyemmanyi okuleka ebyemizannyo kyenasookerako kati omukisa gujja nga batwadde biliyoni 97 zikole ekisaawe bansubira ekintu nga kyetwalaba amahoro jukire twalaba amahoro ng'ekitu kigenda kwakakala ez'enjawulo kigenda kubikanga ekyebbanabu tebannamaliriza bamaze bagenda kukola katulinde tamanyaliza okwo ebitundu batubulidde nti babulako obutebe esikuliini eraga gundi emipiira mu TV nga zino eziri mu mabaala ne gundi substitute gundi ki Hon Allan Ssewanyana kakana ebintu bya biliyoni 17 ebibula ate nga bintu bisatu byo katulinde ebitundu 10 ebibula tumanya n'obutala bw'oyagala buyinza okuba tebabukugana agali ku kisaawe surprising ayejja gano amataala g'ekiro ag'omupiira gw'ekiro ng'ogwa KCC gutulaba ekiro omubaka Ssekabira biliyoni 17 nyongole Hon bagaye nti wanamukuba emmeeza naye ate eri mubiisa muli wamu mu parliament temwakuba ku mmeeza kati mulaba bitandise okuwaba nti BNRM bebasinga obungi bebayisa ebyo kati ate kiki kyalimbye omanyi bwe tubeera mu parliament tujjanga bwe tujja bano ekibinja ekyabwe kiringa kyanjuki liringa ggana litambulira wamu era teribuuza ku nsonga ebezze
okuleka mulirwana wange Nnyongolo oluusi amanyi okusonsula n'ababaka abalala ab'oludda lwa gavumenti buli nsonga balowooza ebeera wakati wa gavumenti ne opposition ne ku nsonga entono bagamulabe tubawangudde naye ng'ensonga tebadde yaani awangudde ensonga ebadde y'Abannayuganda. Naye njagala kusooka kusiigira Bannayuganda ekifaananyi ekituufu. Namboole awezezza emyaka 26 bukyanga ggulwawo, emyaka 26 mito. Ebintu bye Namboole bituukirako si byadda. Mandela National Stadium, Mandela Namboole National Stadium lwe yaggulwawo. So abantu bangi Namboole basinga obukulu, bantu bangi abasinga Namboole obukulu. So twogera ku bintu ebiri wano byamanyi. Naye emyaka 26 emabega Namboole Chinese Construction Company yamuzimbira ku millioni za $3.6. Bw'okubisaamu biseera ebyo nedda emiliyoni yedda nakati ekyali miliyoni agalaga nti kati za miliyoni yedda value naddala ya dola nedda mulekerawo okubuzaabuza ate bali abasajja sente tezinaabuuka ku supiidi no era nammwe njagala mulekerawo okubuzaabuza abantu value ya sente edda omuntu bwe yalwana nedda value ya sente ekyuka era ekyo kiryaba kyalulala value ya sente tekigenda kukyuka naye kyetegeeza nti miliyoni yedda bwe yabeeranga enzibu okufuna neyakakati kyawagala mubuzeebuze bweggwanga samugaye nti kati miliyoni yakati ya 0.8 eri ya miliyoni eba ya 0 naye value ekoze eki obudde obwo ekyo kikyuka dola obudde obwo mu dola gadduka tebuuka dola yagulako 2.5 kati eri mu 3.9 ogenda kutwala obudde buno kati yongera ku 3.9 ezi balance kati ekyo kyakugambye ekyo kibakola ezituuka wali ku 3.9 kyokati value ekyuka kanti kufundize bwenti bwe kiba nga wali weetaaga miliyoni eya dola obudde obwo nga dola ya 25 nakati bw'oba weetaaga omulimu bwe gumu era ebeera miliyoni emu wabula ku dola ya 13.6 ontegedde bwe kiba nga omulimu kolebwa miliyoni ya dola emu nga dola egula 25 era bw'osigala gukyayetaaga dola miliyoni emu ku dola 13.5 kati gwe ne weenoonya wojja balance gw'otoopinga ku ziri saagala ombuzeebuze nkuddiramu kuba abawuliriza bo babadde bagoberedde. Namboole emyaka 26 emabega yazimbibwa nga ezimbibwa Chinese Construction Company ne miliyoni $3.6. Bw'okubisaamu ku ssente z'olwaleero awo njagala katotegere bulungi emiliyoni 3.6 ez'obudde obwo bw'ozikubisaamu ku karense ya leero bw'onyiga ku kompyuta yo ogenda kufuna biliyoni 130 buli mwali mumeka atubalira kuzaaluli buli mwali mumeka era tugenda kuntegeera gwe kitwale nti olina miliyoni 3.6 luli zikubisize ku ssente za Uganda ez'olwaleero kubanga ssente zenjagala okubulya Bannayuganda ziri mu zaalwaleero. Kitegeeza olw'olwaleero singa Chinese Construction Company ebadde eyagala kuzimba ebadde egenda kusaba 131 miliyoni 130 biliyoni kuleti ya kakati. Kitegeeza abachina bade bagenda kusaba biliyoni bade bagenda kusaba miliyoni $3.6 kati bw'okubisa ku ssente z'olwaleero obadde ogenda kufuna biliyoni 130 ng'otema omusingi oyisa amazzi pipe esooka n'okukimaliriza kakati mu ababbi okuddaabiriza obuddaabiriza mukozesezza biliyoni 9.7 kati awo mbadde njagala omuntu alabe nti kitegeeza okuzimba mukubalidde biliyoni 4 muba babbi nnyo abasiizi obusiizi rangi okufuuyira ebiyenje biku n'okusimba omuddo oguganya okuyita ku mutendera gwa kaafu. Kyovolaba okizeemu obudde bw'amangu oyinza okwagala ekyebbeeyi ya wansi kyovolaba tuzzeemu mangu ekintu singa bakigamba kikale kigende ku miliyoni oba biliyoni 15 ne batuzimbira ekituufu ekiriwo. Tetujjaga nti luli tugambe tugwali mutindo mubi ebirala ebyebungereza babiddaabiriza nga wayiseeyo emyaka emeka era nnyo omanyi essaawa ekyo limwe nabeera mu lifuti kimaze emyaka 2 batikolera ku ssente za wansi bakolagadde egaye obola mwongedde endala kitukusinga busiizi yensonga lwaki ne mu palamenti tetutuulamu kuba senga tubadde tutuulamu nnyongoli sakabira tugende maaso naye njagala kutegeeza ggwanga nti ebintu bino mubijjeemu okusaaga Lwanda eggwanga nawulidde mukwano gwange abbe ku makya akedde kunjeeya nga aseno yange baagikubye
ne munyigira naye ate nantumirako n'enguma naye yadde atutumira yantumidde n'atumira President Kagame fenna abayisi bobi nga Arsenal bagikubye naye ku mujoozi gwa Arsenal guliko ekigambo visit Rwanda awo era awo esasulirawo $1,000,000 okubeerawo buli muntu ali gyali bwagula akajoozi kase nekigambo visit Rwanda kimukakatako okukira tiimu ya Assembly dakika egenda e Rwanda olina okwebuuza nti lwaki Rwanda epromotinga sports obwenkaniddeawo olina okwebuuza omanyi nti tourism sector yaayo ekola mu Uganda kati wetwogerera bano baka parliament bajja kunjulira tourism sector yaffe wadde nga terabirirwa olw'ebyobugagga ebyatuweebwa Katonda ku bwereere tufunamu n'okusinga sectors endala zonna era zizimu ku sectors ezisinga okusupportinga budget ya Uganda esingako ne Golodi bano banyongole bubabba benale ate nga Katonda yamutuwa buwi kiki kyenjagala okubasiigira Namboole temuleme kumutunuulira butunuulizi ng'ekisaawe ky'akapiira Namboole asukka waawo ensi zonna ezitegese obutegesi emipiira gya region kale kanku ekyokulabirako ndowooza abawuliriza bajja kuntegeera bulungi mulowooza lwaki Ssaabasajja Kabaka yagamba nti emipiira gy'amasaza gitambule ab'ebulemeezi muveeyo mugende e Buddu ab'e Buddu muveeyo mujje e Bulemeezi olowooza bizinensi zifunamu kyenkana ki nga bannabuddu bannasese bannagomba bannassengo bazze e Bulemeezi okufunamu kutandikira kuwa taxi paka ku atunda ebinyeebwa olwo atunda ebinyeebwa atunda nnyo guba mugano n'olwekyo ensonga ya Namboole tuleme kugikoma kugirabira mu sports egenda paka mu tourism si wokka weekoma egenda paka mu employment si wokka egenda ne mu talent development omusambi omuntu era okuwulira wano nti batuuza omusambi $1,000,000 ne tuzikungiriza nti kirabu efunye obuwumbi 3.75 just $1,000,000 eri abantu bagula abasambi $400,000 5 10 2 bagula omusambi wa kapiira atya n'olwekyo njagala gavumenti emanye nti ensonga ya Namboole nkulu ne wano njagala kwogerawo tulabye abantu abakulaakulanye ekisaawe nga Hamundu kyali mukulaakulanye nawulira kikyusa n'erinnya ekyo kyo kikyamu kubanga ekyo ekisaawe kijjukizo kya lutalo eyo World War Memorial Stadium era n'erinnya lyagiweebwa Act of Parliament so ensonga nyingi ezijja ziyita mu byemizannyo ze mutamanyi ze mutaagala nakwogerako naye nga Namboole nakivubo tanaba kukulaakulanyizibwa abantu abaali bakolerawo emiriro gyasooka kukwata bintu byabwe gibookya ne biggwawo bigenza okumaliriza okuggwa nga waliwo maduuka bigenza okumaliriza nti kati kisaawe kifuuse kya muntu tetulina buzibu nankulaakulana bwekyo naye twagala wabeerewo value for money ku nsonga yonna so ensonga eyo nkulu nnyo era ndowooza nti yandiyodde fiba koleka njagala nkakuwe bannayuganda basobole okukola okugeraageranya mu Uganda buli district bagiwa esente akawumbi kamu okukola ku nguudo eya Nyongole eyange nammwe ye Kampala fenna buli district bagiwa $1 billion ku $1 billion government mu financial year yonna esobodde kuweerezaako $5,000,000 awamu nti teziweze ne bitano yes kitegeeza buli district erina amakubo mafu nze buli dakiika mba nkaaba banaye Kasiiso road mufu bannange luno lufu naye yo Namboole okuddabiriza obuddaabiriza etutte $97 billion kitegeeza etutte sente za districts 97 okay bwe twandibadde nga tufiiriddwa sente za district 97 omulimu gwandibaddewo ogwenkanogu njagala kumaliriza ne kino Nyongole tunakulaba e Rwanda tewagenda mu tutali mu East African Games toyina emuzannyo kapiira Allan agenda kunjulira ekisaawe kye twasambiramu ekya Pele Stadium kyazimbibwa ku sente za Uganda $7 billion obuwumbi 7 bwa Uganda n'ekisinga kesesa obulungi obugazi obuzimbe amatala gakola nebbali waliyo emizannyo emirala egisobola okugendako $7 billion Uganda shillings kisaawe kya Rwanda mwe twasambira emipiira gy'abaka ba Parliament okakasa buno obudde senga Uganda yeteekateeka emipiira gy'abaka ba Parliament tugenda kukyaliza mu kisaawe kye wano kino ekyana kivubu mujooga nnyo